atenderezebwa gurumisibwe Owekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako baakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda monzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo bukozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu weewaawo nga tetunakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri bajjajja Mukazi oba grandmothers mu Lunyanyimbe nsaba tukole ekikoowe eky'omwoyo nga oyingiza ekitangala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu kamwa fulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru fulumya zaabu kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kukoleera ggulu ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kubeera nga olyambala ebirungo eby'obulongo bwe bitudde mu ggulu kikusobozesa osobola okubeera ng'oleeta eggulu ku nsi owatuuka wano walowooza nti okoleera ekyo ky'olimu naye obwo bwali bulimba omwagalwa bazadde baffe bawanga bituukiridde era ekyakuleeta wano kwe kubeera nga oleeta eggulu ku nsi waawo waliwo ku bakatonda abamu abambuuzizza ekibuuzo nti osobola otya okubeera nga oyogera ne jjajjaawo weewaawo ng'Abaganda empuliziganya yaffe wakati waffe ne bajjajjaffe ze mmwanyi kati w'obeera ng'oyagala kwogera ne jjajjaawo gula emmwanyi emmwanyi tezirina kubeera nga zibula mu makaago ogule n'ekibbo omekinge sure nti mubeerangamu emmwanyi enteeketeeke obulungi oba mukitegera so ng'omaze okubeera nga ofuna items ezo emmwanyi ozitadde mu kibbo kwata emmwanyi zonna z'oyagala oba 4 oba zonna z'oyagala oba 9 oba 8 zikwate koowoola bajjajjaabo mbw'emizimu emizadde era emirungi okuviira ddala mu nju okuviira ddala mu mpya mu lunyiriri mu mituba mu masiga mu kasolya mubagambe bakama bange twasibuka eri mmwe we mutali naffe tetusobola kubeerawo yemmwe lumulirwe olutumulisiza mu lugendo lwaffe nkoowoola bajjajja baffe bokka abo abalungi abatudde mu kitangaala nga nsaba mujje eri obulamu bwange era nga tuliyitangamu mmwe okusinza n'okugulumizanga amaanyi ag'emisange n'amayembe mbakoowoola bakama bange nga mbasaba ndi muzzukulu wammwe tewaliiwo asobola kumbuulira okuggyako mmwe kubanga omusaayi gw'ennyina gwammwe omukka gw'enzisa gwammwe buli kyange kyennyina yemmwe mukimpa bakama bange we mbeera nga nasobya nsaba okusaasana okusonyiwa munkwatire ekisa munviireyo muyogere nange mumpe ennambiko kikuki kyennyina okubeera nga nkola biki gye nyina okubeera nga ntereeza then
buuza ebibuuzo byo eriye. Sigala nga okutte emmwanyi ezo okkakkane. Ayinza obutajja mu ssaawa emu, naye gwe w'obeera nga oyagala kulemerako, salawo otuule ng'okutte emmwanyi waggulu w'ekibbo ne we zibeera ssaawa 2. Babeera bayagala batestinga obuvumu bwo, batestinga obumalirivu bwo, ne we zibeera ssaawa 3-4 zituule. Ne we kibeera kigaanya olunaku olusooka kiddiŋŋana oluddako. Kitegeera. So ojja mpola mpola ojja kutandika okubeera nga owuliriza omuntu ayogera either mu mutima gwo oba mu kutuuko nga akwanjulira akugamba nti yenze gundi muzzukulu ki ky'obadde obuuza, then otandika okubeera nga obuuza. So temulowooza nti kibeera kya bwangu, nedda. Kikulaakulana kubanga oluusi wabeerawo bayinza okubeera nga bayogera naye nga wakyaliwo emiwaatwa mu timelines zo. So oyina okulemerako, mu kulemerako wabeerawo connection ebeera ejjawo enkonge ezibeera zibalobera okubeera nga owuliriza eddoboozi lyabwe. Ekirala eriusi eyinza okubeera test eri gwe ng'omwoyo okuva eri bo. Oli mmalirivu oba oyagala by'amangu? Weewaawo. Kale, so ayambuziza ekibuuzo ekyo ansubire nti okitegedde bulungi. Weewaawo. Ebbaluwa okuva eri bajjajjaffe abakazi egenda bweti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa nga muyita mu kaseera kano ak'ennaku enkulu, abantu ebiseera ebisinga batunula nnyo emabega, era bayagala nnyo okubeera nga batunuulira obulamu bwabwe obwayita. Bajjukire ebiro ebyo we byali nga bituukiridde, obulamu we bwali bwe batyo we bagamba, engeri gye baagwangamu mu kafumito eri abaagalwa baabwe, engeri we baayina essanyu mu kadde ako, engeri obulamu we bwali obwangu era nga bwa ddembe era nga bw'amaanyi. Bangi banyeenya emitwe gyabwe nga beebuuza ebiro ebyo byalagawa. Abaagalwa, abantu abasinga obungi babuuza obulamu bwabwe mu kugereesa okw'obulamu obwayita. Naye abaagalwa, mu byaddala tewaliiwo mazima mu byayita. Tewaliiwo. Okuggyako okubeera nga otunuulira ebyo ebiriwo kati. Abaagalwa, amazima tegatambulira mu byayita oba mu tterekero, nedda. Ebyo ebibeera mu mitwe gyammwe, nedda. Amazima tegatambulira mu bulamu bwammwe bwayita. Kubanga etterekero by'ebyayita kugereesa. Okitegeera omwagalwa? Kugereesa okubagamba ku ggwe bibeera byayita era nga tebikyasobola kubeera nga bikomawo. Kubanga bibeera byayita, bibeera tebikyayina bulamu. Era bibeera nga by'olina okubeera nga olaba bulabe. Tosobola kubeera nga odda emabega mu bulamu. Tosobola kubeera nga ogenda ewalala wonna we wali oyise n'oddayo mu kadde ke kamu, nedda. Osobola okubeera nga ky'osobola okubeera nga okola kubeera nga okkakkana mu kadde akaakakati mu biro ebyo by'olimu n'otambulira bumu wamu
n'amayengo n'oluyimba olw'obulamu n'ogoberera oluyimba olw'obulamu olwakaddeko akaakakati k'oliko n'okkiriza ggwe kennyini okusobola okubeera nga osenvula mu lugendo lwo ge mazima gokka omwagalwa. Kitegera y'ensonga lwaki oli mulamu kati weggulirewo eri obulamu, mweggulirewo eri bannammwe. Kibasobozesa okusobola okubeera nga mutambulira mu kadde akaakakati, mutambuze obulamu bwammwe mu kadde akaakakati. Y'ensonga lwaki mwazaalwa. Okitegera y'ensonga lwaki bwazaalwa. Mu ngeri eno w'ozuukuka ku makya otandika okubeera nga weebuuza obulamu bugenda kubeera nga bundeetera ki olunaku olwaleero? Kiki ekiriwo kati mu kadde akaakakati ekyo ky'oba olina okubeera nga owaŋŋanga mu kadde ako? Okitegera beera mulabi eri olunaku olwo lw'oba olimu, weggulirewo eri ebyo by'oba olimu mu kadde ako. Obwo bwe bayita obulamu. Wa ekitiibwa ekyo. Weebuuze kiki ekiri wano kati. Kyekyama ky'obulamu abaagalwa. Nga muyita mu biseera bino eby'obukujjuko, abaagalwa, mujaguze okubeera abalamu. Mujaguze okubeera nga muli kati wano ku Sseŋŋeno na Ttimba. Mujjemu era muleke eby'emabega byonna. Muleke ebyo ebyafa bife. Muteeke essira eri emitima gyammwe. Muteeke emitima gyammwe ku nnamuziga y'obulamu bwammwe. Muleke emitima gyammwe gibeere mu kadde akaakakati. Era mutukkirize tubeere nga tuli mu mitima gyammwe wamu nammwe. Mutandike kati abaagalwa. Mutandike. Ke kaseera k'okusobola okubeera nga musiibula ebyayita. Muwambaatire ebyo ebiriwo. Obubaka buno buva okuva eri Bajjajja Mukazi. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akome.